Omulabi waffe omulungi nkwandiza nnyo nate wano ku UBC TV mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omuweereza wo nze Lubega Michael. Wabaddewo okukendera mu nkuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Tororo yabadde wezizza milimitaazi 7.8, Arua milimitaazi 5.5, Mbarara milimitaazi 4 so ng'ate yo mu Kaseese zaaweze milimita 1.9. Bwe tutunuulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga ng'omukuubo gw'enkuba gwongedde okuseeseetuka nga gudda mu bukiikakkono bwa ssemazinga wa Africa ekireeseewo enkuba okukendeera mu ggwanga lyaffe. Enkya ku makya tusuubirayo oluwandaggirize mu bitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale, olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti akasana kajja kkeera kwaka nga bwe kakubaakubamu. Wabula olw'eggulo tusuubira embeera eno okukyuka era ebitundu ebyo ebiri mu masekkati n'ebitundu ebimu ebyetoolodde ennyanja Nalubaale tusuubira nti akasana kajja kwememula, olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubirayo oluwandaggirize. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku digrees 29 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe, so ng'ate ebitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku digrees 28 nga mwotwalidde n'ekibuga Kampala, ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku digrees 24. Bituyongerayo mu bibuga ebimu ebyesudde eggwanga lyaffe mu Mombasa, London ne mu Paris tusuubirayo enkuba okutonnya, so ng'ate eyo mu Dubai tusuubira akasana okwememula nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku digrees 30. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku UBC TV n'olunaku lw'enkya tulindirire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Michael.